Mukwano era wiiki eyo yennyini tegabadde mawulire ga ssanyu eri Mayanja family wamu ne music industry ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Nnaalongo wa Eke abasingira mbadde mumanyi nga Nnaalongo wa Eke. Omukyala Maggie mukwano yatuva ku maaso era nga yafiira mu ddwaliro ly'e Mmengo awo. Era twalaba bingi ebyagenda maaso okumujja mu ddwaliro okumutuusa gye yali agenda okuziikibwa era nga yaziikibwa e Butambala mu village ye Kibugaya. Teyaziikibwa mu keesi, yaziikibwa mu mbugo. Bintu bingi nnyo byewuunyisa abantu naye ng'ate nno mukwano Nnaalongo abeera n'obulombolombo bungi kossaako ne Ssaalongo bw'abanga atuvudde ku maaso ate munaye enziika gye mumanyi si yenziika yemu gye baziikamu abantu abo kuba babeera babitiibwa nnyo mu Buganda wano. Mawulire ga nnaku nnyo tukyalina okunyolwa kungi naye nga njagala okusooka okwebaza abantu abamuwerekerako mukulikire eyo ddala okwali Motion Media twaliyo obutereevu okuli abayimbi ab'amaanyi bamuwerekerako. Twalaba Shiba Kalungi nti naye yaliyo bambi yafiira ku myaka 41 egy'obuto. Twalaba nti obutaziikibwa mu keesi mukwano buba bulombolombo obukolebwa ku Nnaalongo era bamuzinga mu mbugo empitirivu. Abantu ne beewuunya ne bagamba omukyala abadde omugagga aziikibwa atya nga tali mu keesi. Mukwano buba bulombolombo wano obaffe mu Buganda tujja kufuna omuntu ajja kubeera nga atakitunnyonnyola bulungi. Yaleka abaana basatu be twali tumanyi abaana ba Eke nga kuliko omulenzi omukulu naye ebyo byonna nga bikyali awo. Mutabani oyo kamera zaali zimutambulirako nnyo munansonyiwa okuseka. Waliwo TikTok omuba naye yalemeza mutabani waffe oyo omukulu kamera omwana yamulaga middle finger mukwano. Mayanja family is not for the weak. Omwana yamulaga middle finger naye ng'ate abantu abasinga bali ku side y'omwana oyo lwa nsonga nti abantu bagamba ba TikTok amususiza okuteeka kamera we zitalina kubeera. Omwana ali ku nnaku y'omutambulizaako kamera okufa obufi. Mbu balangira mama wa Chameleone nti yabula producer ampabuddemu kaawo. Ebyo byonna banaye ba TikTok atweddeko. So yaleka n'abaana ab'emyaka 11 okwali omulenzi n'omuwala wazit Waswand yaleka abaana abalongo ab'emyaka 11 naye munnange mu maziika gwe abaana abalongo baali badduka bwe badde eno bwe badde eri ng'abaana beebuuza abaana abakulu abo bayinza obutamanya nti mama waabwe afudde. Naye nno munnange weewuunye abaana bo baali mu byabwe nga bwadduka bwadde eri ono bwagoba ono naye simanyi kikyaliwo kubanga twalabako ne jjajja waabwe mama wa Chameleone yafaayo n'agamba munnaye abaana abo bayinza obba nga tebakimanyi bulungi kubanga ne taata waabwe Eke olumulaba ku TV bagamba dadi wuuyo era olubaana okubeera nti baagala okwogerako ne dadi bateekako buteesi nnyimba za dadi oba ne bateekako interview za dadi ne bagamba dadi wuuyo. So mukwana abaana abo temubanenya nnyo bayinza obba ng'ekyamazima tebamanyi nti okufa omuntu aba agendedde ddala. So mawulire ga nnaku nnyo mukwano era nga twaviirwako omuntu omunene mu ggwanga yali influencer by the way kuba yali amanyikiddwa abantu bangi. Yatugambako n'emabegaawo rest in peace Nnaalongo yatugambako n'emabegaawo nti bannange emikolo gijja Gomesi muzitegeke naye tekisobodde kubaawo. Kibi nnyo nnyini ddala era abantu ababwerekera Nnaalongo waffe twalaba nga bawa ku speech ez'enjawulo omwali mami waabwe omwali Dr. Jose Chameleone n'abalongo bennyini. So mukwano twalabako ne mamito ng'ali ne papito bano bakwegombesa okugwa mulaabo bannaye mawulire ga nnaku naye ze munansonyiwa okuseka nga papito ng'ata mamito papito nga bwawa speech mamito nga bwamugamba genda mu maaso dadi naye nange ekyali eyo. So mukwano kasooke tubaye ku speech z'abantu abo tulabe ate biki ebyaliyo. Tusooke neya Dr. Jose Chameleone. Naye Maggie ekyo nakyo yakigezaako kirwana ekyakoze ki kyaganye. Maggie tukwagala nnyo nze nga mukwano gwo nga kyaliwo batuyise nga Mayanja family ezigenda kwogera nga nze. Maggie nkwagala nnyo Mukama akusaasire oluwalu lwanyi lwakulemye katusabire naffe twesabira. Bannaye Mayanja family eyogeza amaanyi mangi
oba kintu kya ssente oba kintu kya kubeera nti munnaye omugagga takaabanga mwavu kyonna kyekiri tujagenda nakyo mu maaso katusooke tuwulireko ne mamito Honorable Namero yayogera ebintu bingi byonna mukwano katubiwulire sijja kugamba nti ngenda muddira mu bigambo mbiina wano katulye Honorable Namere ye yayogera atya basebo ne bannyabo Magi bagenda kumusiika wano mpisaawo okulabula kuno nga sikuyisaawo nga muganda wa Magi wabula nga minisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni siwulirayo yadde ejjenje erikekema nti oyagala kubba ttaka lino muzunga nga mubba amataka g'abantu temuwa kitiibwa yadde abantu babwe be baaziikako kyovolanga ebikolimo bizunga mu ggwanga muno bizunga muvodde abafu musimyesimye amalaalo mukoze buli kimu naye ettaka lino akuddira mu luyimba taluwoomya naye nzikiriza mbiddemu kyemmanyi bijja kuwooma Honorable Namere yabagambye sirabe ejjenje eryetantala okubeera nti baagala okutwala ettaka ly'omugenzi Nalongo Magi ate Honorable Namere mumanyi nga yakutte ku nsonga mukwano speech zikyali nnyingi nnyo katusooke tuwulire ne ku baana b'omugenzi Nalongo kusaako n'omugenzi Eke ate bo baayogera batya abalongo abato benjogerako Hello everyone, my name is Connie Arad Mayanja, and I would like to say thank you God for my mother's life, and thank you Judge Cody for taking care of all of us, and thank you to Uncle for giving us everything, and loving our mother, and paying for our school fees, and thank you to the fellows, Uncle Camille and Uncle Rizzo for taking care of us. Ndowooza mubawulidde abaana b'abagagga speech zibeera simple kazungu wali si byebiri wowe mama yaye naye nga mukwano mawulire gannaku munansonyiwa okuseka kuba ebisesa byaliyo bingi naye nze oli omwana eyawanika middle finger yeyasinga okukimmalako yabagamba bannaye munneesonyiwe nze saagala kamera naye ng'omwana mumulemezzaamu kamera ne maama waabwe yennyini kale tumuyite jjajja waabwe kuba yazaala bataata baabwe naye yavaayo n'agamba bannaye ba tiktoka mwefuge ne watasaana kamera gwe n'oteekawo kamera so mukwano byebyo byali mu kuziika Nalongo waffe Magi omwoyo gwe omukama agulamuze ekisa tukwagala nnyo era tugenda kubeererawo kyemmanyi abaana abo bali mu mikono mituufu kubanga Mayanja family is a one team kyemmanyi ku Mayanja family is a one team so Nalongo yonna gy'oli abaana bo bali safe ate nalabyeko nga Uncle Palaso oyo abatiiti by'okufa obufi abalaga tewali nnyo kyamaanyi nze wendi ndatuse ne ku extent n'aleera bambi katabaniko akakulu n'akaleerako n'akagamba guma mukwano Mayanja family we are what we are a team so mukwano byebyo mu bufuutifuuti ebyali mu kuziika Nalongo Magi